bannange bakadaama bankuba kyeye ebintu bineeno mu bikomye baddiya ebintu by'okweswaza mu bikomye ebintu by'okuteeka obuziina bwammwe bwonna ku mikutu gya social media ebintu bino mu bikomye abantu ababalaba mwandibalabanga abali mu bbalumirirwa abagezaako obbakonsolinga naye ate era babasunga teekako n'abo abaagalwa bammwe be mulowooza nti nno babaagala be mulowooza nti nno babategeera nnyo kwe kugenda okuva entabo y'okubakyawa anti bangi nnyo bakyayiddwa olw'ebintu weebiti n'agenda okudda ewaka omwami we nga amukyaye n'agenda okudda ewaka ng'omukyala we amukyaye temwewummuzaako ngenda baterawoko obutambi buno budisturbinga nnyo obutambi buno eno nze oba nze mbututta obulala mbitaddemu nnyo feelings naye nze nga adita indaba ebintu weebiti muyina obikomya mu its high time mutandike okukola ebintu ebibajjamu ate era ebibatwala mu maaso yenze Shila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo ebiringa ekutukako bulungi nnyo nsangayo ku Facebook nkozesa Shila Adita page ku TikTok Shila Adita page imbateerawo obutambi nga weebuti nga tuwetaaga tubeere nga tubuyigamu awo nno wesaagalira gwokola ensobi obutambi bunene woba obulabye komenti nga tumanye ekikyolowooza njagala akatambi kano kwengenda okuteerawo okayigemu bulungi nnyo ate era byoyizeemu obitugambe mu comment section katusooka tugendako mu butambi bwendi mu kwogerako nawe obwekkaanya bulungi nnyo ate era tubeere nga tukomawo tufundikire video nange nejusa nga wejusa nange wenejusa twena nansonyi kyogera nti wejusa olina kyofiirirwa ebbanga lyomaze ewange badde nga badde onfuna mufunye kikyofiiriddwa era nze nfiiriddwa nyabo kikyofiiriddwa olina byewasuubula nti bikusaze n'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma tewali gwe kunjija wakosanga tibisinda badde bulungi kati omaze okwonoona future yange omaze okwonoona obulamu bwange isaawe nogamba kudda waka nze mbuuza future gye nnyononye yeeriwa nkuzaddemu mwana nakujja kusoma nti wali osoma future ki gye nnyononye tolina nansonyi no byogera gwoyonoonye eyange singa nafuna omukazi ategeera singa nina abaana bameka singa omanyi sente ze nnina naye okuva wewajja buli kimu kyagootaana kyokka nno Kaloopa yaŋŋamba omukazi oyo famire yaabwe ebisiraani byereere saawuliriza Kaloopa singa nakuwuliriza saali kuwasizza kituufu oli mulungi naye saali kuwasizza ne mama naye gire ddala naye muwase yeekaabya nze tonkaabya buziga bwa kirogo nkugambe tonkaabirira oyagala kuba ebukumi katukaabire ddala ekyamazima wasomako naye ambuuza wasomako kweyetegeerayo tosobola kubanga wasomako gwe tosobola agannyabo
waliwo kano otanzaalira maama walizadde kyekyo ndowooza buli lunaku omwana we yalisembyenga anti bagamba ekiseera esinga omwana atwala mbeera za maama we. Maama si kyayo twandi badde njagala mwana owuwo omuleke kambeereewo gasiina mwana owuwo omuleke si kyayagala. Nafuna omukazi ategeera n'azaala omwana naye gwe nedda omanyire osenjereere. Loosi waliwo kano otanzaalira naligasa ebizibu bibiri ekyamaama n'omwana. Ngugabe toddamu kunkaabirira. Kansuuyo mpulidde bulungi nkyakkuba nnyo ate ekyali ntandikwa wolimanya nti nakoowa ojja kukwata ebyodde ewamu ye ogenda twala ki wajja naki ng'ojja ewange. Olina kiwayita nyabo oba nkuwaayidde? Kwegayiridde tonnangira sigana sirina kye najja nakyo naye njagala ojjukire nti yegwe wanjija ewaka wansanga ewaka ndya emmere wansanga nga sirangirwa naye olw'okuba nti omwana abuze kwe kusalawo ojolonge ompiseeko omuntu ali awo atetegeera. Nzijeko waya saagala onzijeko waya ekyogamba nti nakujja wamu ekyamaze wakawanduka na buloozi gwe saali kwagadde wanduka ddala kuba kati mbalabalamu ddala omutima ogwakwagala nagujjawa. Nyabo muloga gwe ne maama wo ye muyinza obutalogamu abaavu. Muyinza obutaloga. Embadde nsaba ovumenze maama wange omugye mu nsonga zino kuba newe wali okijjayo teyaliiyo. Owuliriza lwaki mmujjamu nga yakuzaala ye yanzaalira ekizibu singa tiyakuzaala singa mbonaabona naawe era naye yafuuka kizibu kuba ye yanzaalira ekizibu. Kakubulira ekisinga okunnuma nze kola nsobi n'otandika ojjolonga maama wange bw'otyo sigana maama wange yanzaala naye ate tekyetagisa muvuma nze abazadde abantu bosirina n'omu bwe nali mpisiza mu maaso naye ate gwe n'otandika ng'ovuma mmange. Mu butuufu maama wange ne mala mugamba ebintu ebyo ayinza n'okutuka omutima n'agweri naye amazima sigana sirina wakulaga naye nsaba. Pretty eyo ekyali ntandikwa maama wo ogamba nti kikuluma nti muvuma anno ntandika butandisi nkyamuvumira ddala oyo Nazali yanzaalira ekizibu nkyamuvuma era ekyali ntandikwa sinnaba nnyabo. Kali analya n'okukuba essimu ng'asaba anti naye aliwo okusabiriza. Singa
singa ali bulungi singa nsaba tugamba ne mama ne yafuuka kizibu gye ndi ndabiri omwana bye ne maama wo wabula mwana gune wonekaabya obukolimo bw'enkoko tebutta kamunye nkyogedde sigenda kiddamu kwate kuba ova ewange olabe we naakunoonya Mayiga bambi kusaba tongoba sina gye genda kudda nkwagaliridde Pretty nze mbuuza abasajja bagwayo lwaki onneesibako obutuufu ow'ewaka ekyalo kyonna kimanyi ti nno ndi mufumbo ngenda kukwata ti engugu yagenzerawo ewaka nga navewaka Pretty ojja kuddayo lwa mpaka owulya maama wagamba ani nti ngenda kukwana nga otalina gwe wagamba era wokwate kuboddeyo eri agenda kubuuza lwaki wakomyewo nali nkuwasizza nakuwasa mu butongole oba bibadde bya kiyaaye Mayiga bambi mama wange agenda kufa kajja kuba kulesha singa ndabanga nzize ewaka nkwegayiridde oba afaafe yanaaba asoose owaye onkuba maama we yanaaba asoose okufa nga toyina mutima ffe twafiirwafiirwa dda nnyabooze tombuulira toŋŋamba ffe twafiirwafiirwa dda maama wange anaagenda kutukaako oba afaafe tunaba tumuwonye ogwo mwagunaaba nagwo gubuddewo nkyakuba nkyakuvuma nkyakulangira mpaka wolikwate kunodda muneeze tofuukira kizibu omuntu omu agenda kugamba bannange abasajja bamanyira bannange abasajja bajoga abakazi bannange abasajja biki bannange abasajja bino byonna byonna tubitegeera abasajja bandibeeranga babi naye jjukira engeri gye weetwalamu gwe ng'omukyala yengeri abasajja gye bakutwalamu nze nsiiba mbagamba itsoke gwe okwematira kubanga oli mukazi itsoke igwe okwematira kubanga oli mukazi itsoke gwe okwewulira kubanga oli mukazi naye tekibeera oke igwe omukazi okwejaajamya gy'okoma okukeera ku makya n'otandikwa okwejaajamya mu buli kimu tofaayo weejaajamya bwejaajamye ogenda tuuka ekiseera ofuuke kye bayita nuisance nga tokyayina makulu anyone can play with you n'amala n'akusuula awo bino bye tusiiba tubagamba ng'oli eno e Bulaaya tunuuliranga nnyo ebintu by'oli mu kukola naddala ku social media kuno okaabira ku social media abantu bakole batya bakuwaana oli mu mukwano bakuwaana omusajja obadde omwagala nnyo oba ki ebintu bino bye tukolera ku social media bituuka mu nsi zaffe abaana baffe ne babiraba abaagalwa baffe ne babiraba families zaffe ne babiraba kati bw'oba gw'omu omukyala akyali ku social media mbw'okaabira mukwano nzeera banange nzeera bino kale segenda kuddamu kaaba kale omusajja n'atuuka okuvulungavulunga n'akuswazaswaza mu ezo enkumu n'enkumu y'abantu gye watadde ku mikutu gyo nti babeerewo nga bakulaba n'akuswazaswaza n'akulengeza ati ekyo kyosaana ng'omukyala oli mu kukola wano nze wembagambira bw'oba ng'olina omulimu gw'okola ng'oyingiza ssente oyina eddembe lyonna ery'okwematira kubanga omusajja kyakkolera osobola okukifuna omusajja ky'omwagalako osobola okukyetuusaako oyagala ssente oli muzikola omusajja omutuufu ajja kujja teri musajja ayagala mukazi munaku ate oteekeko n'okubanga n'amagezi toyina baganda bange ebintu bino eno we munaabikomya mugenda kukoma agamaziga gagenda kukoma ge mukaaba agakatijja agakajanja nze adita nze nkaabira nsonga nkulu bwe nkeera ku makya omuntu n'aŋŋamba
nfiiriddwa nsobola okukaba mulimu ne bebambikira nesitakaaba yadde nga nina bwe mbayita omuntu bwenkeera ku makya ssente ku akawunti zange nga teziriko ngenda kaba amaziga gonna nga maleyo naye okudda ku intaneti nti nkaabira musajja nze ndabanga nze abeera yeetyobodde abamu kummwe mujja gamba toyina mukwano toyina bino omukwano nagwo gubeera n'emitendera ate era gwina we gutakutuusa yenze shira aditakamanye endowooza y'okubutambi nga we buti ate era tusuubira ogitwewo mu comment section eyeetaaga okunkubirako ogenda kunseka nayo wali ku Instagram page yange gye bayita Shira Adita page tubeere nga tuwayamu. See you in my next video.